Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Bw'owulira obuyimba obwefaanaanyirizaako nga kano, ebirowoozo biddukira ku Ssekukkulu, ebiseera ebya ssava, kulya kunywa kukyakala, kukyalira ku mikwano si ebyo byokka, wabula n'okutendereza ku mutonzi Lugaba Ddunda. Naye owange, wali otutte akadde n'onoonyereza ku musajja ali emabega w'obuyimba nga buno? Yali musajja siri ayolesa mubiri era nga si mulala wabula ye Philip Bongoli Lutaaya. Ono nno ye yamalako abantu ebyewungula bwe yavaayo mu lujjudde n'ayatuukiriza era n'alangirira nga bwe yalina akawuka ka mukenenya, ekintu ekyawaawaza amatu g'abanje. Philip Bongole Lutaaya yazaalibwa mu bitundu eby'e Masaka, nga kino kitegeeza yali musajja mu Nnabuddu era nga yazaalibwa mu 1951 ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'ekkumi. Walumbe mubi singa teyazaawa mu 1989 ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Desemba. Wetwogerera, Philip Bongole Lutaaya yandibadde aweza egy'obukulu 65. Kyewuunyisa ate nga kituufu nti Philip Bongole Lutaaya talina kyabugagga kyonna kye yaleka ku nsi wadde akayumba. Olunaku olw'enkya lindirira ate awo we tunaatandikira. Samali Kisaache, KTV, amalindirire.